Olubereberye Ssuula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yusufu n'agwa ku kitaawe n'akaaba nnyo n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu b'abasawo okukalirira kitaawe. Abasawo ne bamukalirira Isirayiri, ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe ziti ennaku ez'okukalirangamu bwe zaalinga. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bamukungubagira. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbegayiridde muŋambire Falaawo nti kitange yandayiza ng'ayogera nti, bwe nfa nga munzikanga mu ttaana gye neesimira eri mu nsi y'e Kanani. Kale kaakano nkwegayiridde, nzikiriza ŋŋende nzike kitange nkomewo. Falaawo n'ayogera nti, genda ozike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'agenda okuziika kitaawe, n'abaddu bonna aba Falaawo n'abakungu ab'omu nnyumba ye n'ab'omu nsi ye ey'e Misiri ne bagenda naye. Ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be n'ennyumba ya kitaawe nabo ne bagenda, okuggyako abaana baabwe abato, endiga n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu kitundu ky'e Goseni. Awo Yusufu n'agenda n'amagaali n'abeebagadde ku mbalaasi. Ekibiina ne kiba kinene nnyo. Ne batuuka ku gguuliro ly'e Atadi eriri emitala wa Yoludaani, ne bakubira eyo ebiwoobe bingi nnyo. Yusufu n'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. Abantu ab'omu nsi y'e Kanani bwe baalaba nga bakaabira mu gguuliro gwa Atadi ne boogera nti, Abamisiri nga bakaaba nnyo. Ekifo ekyo kikyava kituumibwa erinnya Aberumizirayimu, ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana ba Yakobo ne bakola nga bwe yabalagira. Bwe bati abaana be ne basitula omulambo gwa kitaawe ne bagutwala mu nsi ya Kanani, ne baguziika mu mpuku eri mu nnimiro y'e Makupeera ebuvanjuba bwa Mamule. Ibulayimu yagula empuku awamu n'ennimiro ku Efulayimu Omukiiti okuba obutaka obw'okuziikangamu. Yusufu bwe yamala okuziika kitaawe n'addayo mu Misiri wamu ne baganda be ne bonna abagenda naye okuziika kitaawe. Baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaawe amaze okufa ne boogera nti, mpozi Yusufu ajja kutukyawa, yesasuza obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaffe bwe yali nga tannafa yatugamba tukugambe nti, sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Naffe kakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baamugamba ebigambo ebyo. Awo baganda be ne bajja ne bavuunama mu maaso ge, ne bagamba nti, kaakano tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze siri mu kifo kya Katonda okubabonereza. Nammwe mwayagala okunkolako obubi, naye Katonda n'ankolera ebirungi nga bwe kiri kaakano, asobole okuwonya abantu abangi okufa. Kale kaakano temutya, n'abalabiriranga mmwe n'abaana bammwe abato. Bw'atyo n'abagumya n'ebigambo ebyo eby'ekisa. Yusufu n'atuulanga mu Misiri n'ennyumba ya kitaawe, n'awangaala emyaka 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu abazzukulu ba Nakasatwe, era n'alera ku baana ba Makiri mutabani wa Manase. Yusufu n'agamba baganda be nti, ndi kumpi kufa, naye Katonda talirema kubajjira kubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Awo Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'abagamba nti, Katonda talirema kubajjira, era nammwe mulitwalanga amagumba gange okugajja mu nsi eno. Bw'atyo Yusufu n'afa ng'awezezza emyaka 10. Ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko mu Misiri.